Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegatta. Ku lunaku olwaleero ntegadde mbabulire ku ddagala lino ndibalage erijjanjaba obulwadde bwe bayita olunkusense oba tubuyite mulangira. Obulwadde buno singa busumbwa abaana bato ate ennaku zino mwebuli mu baana mpola mpola. Nolwekyo njagadde mbawe ku ddagala lino mubeere nga muliraba ndibabuulire ligenda bayamba ddungi nnyo mu kujjanjaba obulwadde bayita olunkusense. Mubeere nga mulibawaako okuggyako kye njagala kusooka obbabuulira. Omwana oyo wabeera agemeddwa n'afuna obulwadde buno tebumuyisa bubi ng'ono omwana atali mugeme. Nolwekyo bwe muwulira omulanga wonna nga bayita abaana abo okubeera nga babagema obulwadde obwo obw'olunkusense, mubeere nga abaana bammwe mubatwala babeere nga babagema. Kyenkana ffenna tuli bageme, naddala baatugema nga tukyali baana bato. Kati endwadde ezo ze baasinganga otugema ze zimu zeezo. Gwe kebera ku mukono gwo ojja kulabako ekikato oba ekiraga nti baakugema ku mikono tubiri n'abasinga. Mubeere nga mugemesa abaana bammwe endwadde ezo ezisinga obbasumbu ezibalumba ennyo. Kati ng'ono mulangira oba tuluyita olunkusense kijja kubeera ddala kirungi nnyo. Kati kambawe ku ddagala singa omwana wo alumbibwa obulwadde obwo n'omulaba ng'alumbiddwa mulangira, beera ng'ofuna eddagala lino obeere ng'omuwaako lyakunywako. Ate ngenda kukuwa n'eddala ery'okubeera ng'osobola omusiigako ku mubiri kwennyini. Kusookera ddala funa akakalaamu owandiike oba tufune essefuliya tuteekemu eddagala lino. Nkusaba ofune omutulika. Funa omutulika. Omutulika gwegwo gufaana bwe gutyo, guba n'obukoola bwe butyo nga bw'ogulaba bwe gutyo bwe gufaana, guyitibwa omutulika. Gufune guteeke mu ssefuliya. Nkusaba ofune olumbugu. Olumbugu lufaanana bwe lutyo. Funa olumbugu, okusingira ddala funa emirandira egyo egitambulira wansi, eryo lwe lumbugu. Funa olumbugu nalwo luteeke mu ssefuliya omwo. Nkusaba ofune enkejje. Funa n'enkejje. Enkejje nazo nnungi nnyo, nazo zifune zigatte mweri eddagala etutadde mu ssefuliya, nazo zifune enkejje. Ofune olusenke. Ku lusenke twetaagako mirandira egyo nayo gy'oba ofuna. Funa emirandira gy'olusenke nagyo giteeke mu ssefuliya omwo. Ofune akakomera. Funa akakomera ka Christmas tree, nako kafune bwe katyo bwe kafaana, kafune kateeke mu ssefuliya omwo. Ofune obutiko obubaala. Funa obutiko obubaala obwo funa bw'osobodde nabwo buteeke mu ssefuliya omwo ogenda okufumbira eddagala. Ofune n'omuzigo omuganda. Omuzigo omuganda funa omuzigo gwennyini omutuufu, nagwo funako. Nkusaba eddagala eryo ligatte wamu liteeke mu ssefuliya nga bwe mbadde nkugamba. Teekamu amazzi, teeka ku kyoto, tokosa eddagala eryo. Bwe liba litokose, ddira omuzigo guno yoolako katono, teeka mu ddagala eryo. Beera ng'oteekamu omuzigo, teekamu ogusaanidde. Bw'omala okulifumba n'olaba nga liyidde bulungi, lijje ku kyoto liteeke wansi liwole, lisigale mu kibugumiiza ekitonotono. Beera ng'owa ku mulwadde oyo alina obulwadde bwe bayita olunkusense. Beera ng'omwana oyo omuwaako abeere ng'anywako. Ekirala ky'olina okukola, bw'oba ewaka olinawo abaana abalala ab'enjawulo, beera nga nabo bawaako babeere nga banywako. Kweggamba towoono yekka omulwadde, naye ne bano abalala nabo beera ng'obawaako banywe ku ddagala eryo. N'olwekyo kikulu nnyo eddagala lino obeere ng'olifuna, obeere ng'oliwa ku baana abo abalumbiddwa obulwadde obwo bwe bayita olunkusense oba mulangira. Bagenda kuba batereera mpola mpola, bagenda kuba batereera bulungi nnyo. Eddagala eryo limuwere mu kipimo. Ku makya ng'amaze okunywa bulungi ka caayi, beera ng'omuwaako. Osobola omuwaako akatundu k'ekikopo, ne mu ttuntu n'omuwaako akatundu k'ekikopo, ne wano ng'agenda kwebaka n'omuwaako akatundu k'ekikopo n'abeera ng'anywako. Nkusaba ofune na lino. Kati lino ddyo lya kumusiigako oyo omulwadde oba abo abalwadde, kubasiigako ku mubiri. Funa obutula bukatunkuma nga bwengedde bulungi. Obutula bwe butyo bufaanana nga bwengedde, bamuyita katunkuma oba tubuyita obutula obutono. Bufune nga bwengedde bulungi. Nkusaba obuteeke mu kabaketi, teekamu otuzzi nga tutono. Beera nga otunyigaanyiga, tunyigeenyige. Oba olina blender osobola obuteeka mu blender n'oteekamu otuzzi n'obukuba.
bw'omala obukuba bulungi nnyo oba okubunyigaanyiga bulungi buyiwe mu kasowaani beera ng'obukwatamu nga bw'omusiiga omubiri gwonna. Oyo omwana alumbiddwa obulwadde obwo obwa mulangira, beera ng'omusiiga omubiri gwonna gwonna musiige obutulo obwo bulungi nnyo. Obulwadde obwo bujja kuba bufulumira ddala bulungi mu mubiri gwe era bujja muvaako ajja kutereera. Eddagala lyeryo muliwulirize, mubeere nga mulyetegereza, kirungi ndibalaze mu bifaananyi, mubeere nga mulinoonya. Gw'alina omulwadde beera ng'omwako anyweko ate ofune ne katunkumu onoobeere ng'omusiiga omubiri gwonna, omwana oyo ajja kutereera. Bwe kityo bwe kiri obulwadde obwo ennaku zino gye buli mpolampola eno. Ekirala kye njagala obbabuulira, bw'oba olina omwana ng'alwadde obulwadde obwo ewaka, omwana oyo ate tomuliisa nnyama. Ennyama eno beera ng'ogyesonyiwamukko paka we banaawona, kuba si kirungi kubeera ng'omwana oyo omujjanjaba ate eno nga bw'alya ennyama, tekiba kirungi. Bwe kityo bwe kiri. Kambawe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku viidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 077873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kye mbasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, mubeere bulungi, mweraba.